Habib, Chibuka Joseph, Talia Sam, Mapumbi Martin, among more. Okay, omulabi waffe wa KSTV. Erinnya nze Kizza Peter. Olwaleero tulina okutuusaako okulonda kuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu kaseera kano weenyimiridde bayitawo Katubwe nga kino kiri mu ggombolola ey'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso. Mmende eyina ebyalo 26 ebikola eggombolola ennamba, wabula ekimu ku kyalo kye tuliko essaawa eno e Katubwe abavuganya ku ntebe ey'obwassentebe bali abantu 4 mu kaseera kano mu nsiike. Ebyokulonda tulaba nga olunaku olwaleero batandise mu budde era bali mu kusoma amannya. Bwe basoma yayingira, bakeeredde ddala okulaba ng'ekifo kyonna kibeera nga tewaliwo yakedde kukiyingira, era ab'ebyokwerinda nabo we bali okulaba ng'embeera etambula bulungi. Katumale okuwaako omu ku ssentebe aliko mu kaseera kano ate ng'era y'omu ku bavuganya ku ntebe eno. Erinnya ssebo? Erinnya Njebuulira Deogratias. Abadde akulembera ekibuga kino okumala ebbanga, ate era nate yakusaba kw'abangi ne bansaba okudda okulaba nti nziramu okuvuganya ku bwassentebe bw'ekyalo kino. Ekyalo kino okiwaka kikulemberera ebbanga ki? Ebiseera ebisanyufu ebadde biyiseewo kwegamba kya kulonda, kale ebisanyufu kwaliyatewo kimu yaliko ssentebe gwe naddirako eyagenda n'ebijjira emmaaso awo ku muzimbadde nga ndi ssentebe. Obalabalamu giringa myaka emeka gye wakabeera nga ssentebe w'ekyalo? Tujawulako omukulembeze bukyajja awo biseera biringa ndowooza bwe tugereegeranya ebisanja by'omukulembeze bw'ojjako kimu bisigala bimeka awo? Ojjako kimu bisigala ebisanja, kitegeeza wakafugira ekyalo kino emyaka egiri mu 3. Okay. Okusinziira ku ggwe wolaba we kutandise okulonda kuno kutandise kutya? Okay, okulonda kuno kutandise kyempowooze waawo tukedde naddala abeesimbe tukedde kulaba embeera nga bw'enaatambula, naye abali ku by'okulondesa tukedde nga bwe bali nga batandika okusoma nga tuyingira mu eriya eno nga buli omu ajjayo nanga muntu yekakasa nti bw'ayingira tajja kufuluma okutwala mukubadde bakyakumya omuntu bulamu waawo ng'omulumu tebulamu, naye tusuubira nti singa tubadde tugendera mu nteekateeka eno eriwo oba oli akalulu kayinza okutambula obulungi okulaba nti kaggwa emirembe nga bwe tukisuubira, kubanga olaba nti embeera si nnyangu naddala ku luuyi lwa abavubuka, naye bwe kiba kigendedde wano nga kati tukyali wano osanga tuyinza okukamala emirembe. Okusinziira ku ggwe omu ku bavuganya, okulonda kuno okw'omugongo olaba ggwe kutambula kutya? Okulonda kuno okw'omugongo bakama baffe nge naddala enteekateeka sigisiimye, bagikola bubi kuba kati eteesa obukyali bunene nnyo naddala mu bitundu naddala by'ekyalo, kuba abantu bakyawaganye, owagira gundi okola gundi, ate oli gundi namuwa ekyokulya ate n'alaba nti nga nsimba mugongo gwa gundi, ate gundi muganda wange, gundi mukwano gwange. Kale simanyi lwaki gavumenti ekintu kino yakyobola ddala LC1 ng'ate mukafa w'ekitiibwa pulezidenti yagibala nti gwe mugongo ogusingira ddala wansi eno. Siraba nsonga lwaki batwadde ki obokisi, kubanga oli yaddandize ng'asula kalulu ke ng'atambula ng'akola ki. N'olwekyo nze kino saakisemba era mbadde nsaba nti obulamu bubaawo bateeketeeke LC1 baleme gifa ebya, kubanga ensi mitulira nnyingi naddala ezaayisibwa okukola bukozi balota okuba nti gye bantaddewo omunasobola okusinga, kubanga leese entalo nnyingi nnyo mu byalo era enjawukana na weeziri. Simanyi gavumenti ki yagendera mu nsonga eyo. Nkulowooza okuba nasuubira nti gavumenti okuleeta kino kibeera kireetawo obwerufu, omuntu n'ava ku polling station ng'amanyi akalulu ke tekakyusiddwa keeko kennyini akalangiddwa. Nedda ssebo, kuba nti obuganda bwe bukyayo bw'oli obulaba kubanga ne wansi kati etabanguse buli omu buli okusinga ku mulimu gwe tufuna mu bitundu. So nga kiri ekya bokisi buli omu tamanyi oba ompadde wasigwa otampadde, okiraba. Obuzibu bwonna bwonna obuleetebwa ka bokisi nti kiri twenga twalidde emabega eri ka bokisi ne bakasandukula nga mulaba ne babalirawo, naye ate ekitaliwo ku mulundi guno so nga luli bokisi baliga nti owaayi wano kati
Niwera gwo wangudde wano gwo wangudde wano. Tekitabaddewo kunonde ne baddewo. Kubanga baka box ntisudde mu ka box bakasumulula. Nibabalira nti wano gwo wangudde guno wangudde. Zinabo wandi badde obwerufu. Okay, tweyanzizza nnyo mukulu Luboyera katukwagaliza obuwanguzi era tugenda kubeera nga tukutuusaako abantu ab'enjawulo abavuganya mu bifo eby'enjawulo. Nze Kizza Peter katweyongereyo okukubaako abalala be tukutuusaako. Nga bwe nkusuubiza okubeera nti tukutuusaako abali ku kifo kyekimu nga bavuganya era tuli wano n'omukulu avuganya ku kyalo kyekimu ekyawana e Katwe mu ggombolola y'Emmende. Mukama wange erinnya Gwani sooka weeyanjulire ku balabi ba KSTV okumanya omuntu gwe twogera naye. Nsanyuse nnyo abandaba mwenna abalabi ba KSTV. Amannya Jjuuko Christopher nga neesimbyewo ku bwa chairman LC1 Katubwe. Entebe eno mugivuganyaako abantu bameka? Entebe eno tugivuganyaako abantu 5. Okusinziira ku ggwe nga gw'omu kubavuganya olaba ebintu bitandise bitya ku budde buno obw'okumakya era bitambula bitya? Obudde buno obw'okumakya ebintu bibadde bitambula bulungi, abantu bajjumbidde batandise okujja, bali mu kujja era n'enkalala zitandikiddwa okusomebwa. Okusinziira ku ggwe akalulu olaba nga obwerufu bwo weebuli era oli mumativu n'ebitambula obulungi mu maaso, oba baawo ebitatambula bulungi, biki bye wandyagadde bikyusibwemu? Okusinziira obudde buno bibadde bikyatambula bulungi, naye twafunyeeko lumaazi, waliwo bakandidaeti bannaffe abaagenda mu masomero ne bawandiisa abaana ate ekitali kirungi nga tetwandyagadde bazadde baana abo okufuna bizibu kuba abaana babaleeta kusoma ng'abaana bali mu bisulo. Kubanga ogamba nti abazadde b'abaana waliwo omwana okuba nga awezezza emyaka egironda 18 ate nga wa mu kitundu, kyogamba ono omwana tabeera muntu omulonzi? Oyo omwana ng'ali mudde nga wa ku kitundu oyo akkirizibwa okulonda, naye oyo gwe baaleeta obuleesi okusoma nga baamuleeta okuva mu kitundu ekirala n'ajja okusomera eno, ekyo baakirambika bulungi ng'omwana oyo takkirizibwa kubeera ng'akola ki, ng'alonda. Naye omwana oyo ali ku kitundu nga wadde ng'abeera ku kitundu ekyo akkirizibwa waba aweza emyaka 18 okulonda. Okusinziira ku ggwe akalulu k'oku mugongo ke mugendamu mu ssaawa eno okoogerako ki? Akalulu k'oku mugongo tugendako nsuubira nti akalulu ako ka mazima na bwenkanya. Temuli kugamba, kyemmanyi nti bagenda kubalaaba abantu abakuba bakusimbyeko, kyemmanyi temujja kubaamu nkaayana nti baakakuttemu kubanga oyo gwe bagenda obbalayo oyo agenda okuba akuli mu mugongo. Tweyanziza nnyo ssebo. Kankuzzeeyo ku bannange abali mu studio okubaako nga tweyongera okutuuka mu bitundu by'enjawulo. Tugenda kutambula eggombolola yonna okugyetoola, tugenda kutambula ebitundu eby'enjawulo era tugenda kuba nga tubatuusaako. Nze Kizza Peter, KSTV, okulaba nga tubatuusaako okulonda okwa LC1 nga bwe tugenda okutambula.